ddala nnyo omufu w'empisa obeera mufu ng'olina empisa abafu abatali bampisa baleka ebiragiro bikakali tofumbirwanga mugabananga naye alitunda alindaba atya alikulaba atya abaana baveeko agisulafa osirikire wosirikidde abaana bakuwa edduwa naye bagabane batunde beyagale tobateekerako bukunizo mugabananga sibagaana gabana kubanga Mungu mmanyi yagaba naye temutundanga emmali enzije wala alitunda alindaba bali kulaba wa tewali we bagenda kukulaba kiyama okuddamu okulabana nawe kiyama tobeera mukakkamu beera bakusabire naye nga ne bavuge mu motoka zoobwe beyagala kati zaabwe Allah yazibawadde nakujjamu mwoyo kase yakujjemu mwoyo n'azibawa si gwe wazibawadde Allah gwe wabadde ogaba ebibyo ng'oli mulamu naye kati bino si bibyo mali yange entawaanyiza nnyo ekutawaanyiza n'ogikozesa byobadde oyagala ebyasigadde si bibyo abagagga bawulira bubi ekyo ekigambo banna Abahaji Masudi ekyo ekigambo kiba kibakuba wala emaali yaffe ate omusajja agamba si yaffe eyammwe kati walakum fiha mustaqarrun wa mata'un ila hin mwinako obutebenkevu ku nsi kuno n'okweyagalayagalamu okutuuka akaseera akagere kati bwe kaggwako khalas ebisigadde si biki si bibyo era tobiinaako sse yonna وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد متenda amajivuga Allah subhanahu wa ta'ala kakasanti yasinzibwa yekka mu butuufu atagattibwako kintu kirala kyonna tumusaba okusaasana emirembe ku mukama waffe nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ne basahaba be ab'ebitiibwa n'abo bonna abanaagoberera obulungamu bw'eddiini gye yajja nayo tuusa olunaku lwe tulisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Tukyagenda mu maaso n'ekitabo kyaffe ekikwatagana ne ilmu al-mirath, ilmu ey'ebyobusika mu Busiraamu. وقد ذكرنا في الدروس الماضية ما يتعلق بتعريف علم الفرائض وكذلك وذكرنا أهميته وذكرنا شروط الإرث وكذلك ذكرنا أركان الإرث. twalaba mu duruusi ezikulembedde amakulu g'okusika mu Busiraamu, okusika kutegeeza ki? Ne tulaba obukulu bw'okusika mu Busiraamu n'okubuteeka mu nkola. Ne tulaba mu darasa yaffe esembyeyo, darusu esembyeyo twatunuulira obukwakkulizo obuleetera omuntu okubeera nga afuna ku mmaali y'omuntu afudde, ne empaji ezireetera omuntu okubeera nga agabana ku mmaali y'omuntu bw'abeera nga afudde. Amma darusuna al-yawm yata'allaqu bi asbaabi al-irith. Darusu yaffe y'olwaleero ekwatagana ne ensonga ezikuleetera okubeera ng'ofuna ku mmaali y'omuntu afudde. Abaaliwo nga tutandika erimu eno ey'ebyobusika, twayogera obukulu obw'okubeera nti abantu tukkiririza emmaali y'ebyobusika egabanyizibwe nga Allah tabaraka wa taala bwe yagigabanya. Era ne tulaba nti engabanya y'ebyobusika y'emu ku ngabanya Allah subhanahu wa taala oba ge gamu ku mateeka Allah ge yeekwatiramu ye kennyini, n'annyonnyola akawonvu n'akagga, n'amala n'alabula n'okulabula okubeera nga byagabye tewabaawo n'omuntu yenna gwe katanda n'abikyusa. Amateeka twalaba ag'okulabula agali mu byobusika tewali we gali mu kulabula kwenkana nga kulabula kuli mu byabusika. Olaba Allah tabaraka wa taala awamu yagamba tilka hududullah,
bannange ezo z'ensalosalo za Allah okugaba okulyawo tilka hududullah z'ensalosalo za Allah waman yataadda hududahu oyo yenna alibuuka ensalo ze yudkhiluhu naran khalidan fiha Allah agenda muyingiza omuliro nga wakugubeeramu lubeerera. Awala Allah subhanahu wa ta'ala yagamba faridatan min Allah, bannange engereka eryawo gye mulaba byobusika, faridatan min Allah, ngereka evudde ewaani ewa Allah. Olaba faridatan min Allah, eyo engereka evudde ya Allah. Amu n'okubanga amateeka gonna ge tulina mu Qur'an ffenna tukimanyi bulungi gava wa Allah. Yalagira okusaala, yalagira okusiiba, yalagira naye tewali yalumiriza n'agamba okusiiba nze bannange nze mbalagira newanaga tilka hududullah, bannange zino z'ensalosalo zaabwe. Faridatan min Allah, bannange agabye bino ye Allah n'abiteekako n'omuliro. Kiraba n'ensonga n'agiwa yubayinu Allahu lakum an tadhillu, Allah ekimunnyonnyoza bino byonna abantu muleme kubula. Yubayinu Allahu lakum an tadhillu ay alla tadhillu, Allah abannyonnyola ebyo byonna byonna onaafuna onatafuna onaafuna kino an tadhillu, abantu muleme kubula. Wallahu bikulli shay'in alim, ate Allah buli kintu kyonna akimanyi. Gwe buli kyonna kyoyagala okubeera ng'oyogera ku byobusika Allah akimanyi, buli kyonna kyoyagala Allah akimanyi. Wallahu bikulli shay'in alim, Allah buli kintu kyonna akimanyi. Kati gwe bw'osalawo n'ogamba tugende owa administrator general yajja otugabira obulungi olw'okubanga nti omukyala bamuwa kinene, ennyumba ebeera yiye, gwe ng'omusiraamu oba obuze. Bw'ogamba tugende omukulu w'ekika yatugabire oba obuze. Bw'osalawo n'ogamba tukkaanye ng'abenda emu eya Nakalaama, ffenna atuzaala ye taata y'omu, maama y'omu, tukutuule tukkaanye oba omaze okubula, kubanga bino tebirimu kukkaanya mmwe. Wakadhalika ne bw'ogamba nti omusika y'aba atugabira, tukkaanye muganda waffe asikidde taata ajje y'aba atutemera. Era bw'osalawo omukulu w'ekika naye omukulu omusika abagabire, era wonna muba mumaze okubula. Kyova olaba omubaka alayhi salatu wassalaam naye yennyini yabyejjamu ebyobusika nga bwe twalaba, n'agamba inna Allaha kad aata likulli dhi haqqin haqqahu, bannange buli alina omugabo gwafuna ku byobusika Allah ye yagumuwa. Nabbi yennyini n'abyejjamu, buli afuna ku kyobusika ofuna kimu kya munaana Allah ye yakikuwa. Naye nga bwe twalaba amateeka amalala gonna nabbi yagannyonnyola, ewuzu yaginnyonnyola n'atulaga bwekolebwa, n'atumya n'amazzi n'afuniramu basahaba bonna abamulaba. Essola n'atumya n'ajja ku mimbali wano n'asaala basahaba bonna abamulaba. Hijja n'abagamba bannaye mukole hijja nga bwe mulabye njikola. Emirimu gyonna nabbi yaginnyonnyolanga ye kennyini. Wamma byatuuka ku byobusika yagamba bannange buli alina kyafuna ku byobusika Allah yamuwa. Lwaki? Kubanga ebyobusika bino birimu kithawubu walaffa, birimu kigoye weezinge, birimu kigoye weezinge mungi nnyo 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 nnyo. Ebintu bizaalukuka oluvannyuma lw'okufa kw'omuntu, ebintu ne bijja ebiyitirivu. Abadde tamubanja ajja n'agamba abadde abanja. Bwe babadde bakutumukiriyalinga ebintu takomawo. Abadde alina kaadi z'emmotoka abula. Bwe badde basharinga omulimu ne gundi agati nze yali annyambako buyambi, nali mwebuuzaako bwebuuza, ne badde sirina kitukolagana nakisingaawo. Naye nga babadde bakola lya Hajji Sula babiri bwe bati, era ensi yonna ekimanyi babadde bakola bonna. Naye oluvannyuma lw'okufa kwa Sula nze mbadde mwebuuzaako bwebuuza, kale abadde mugezi wange, naye ebikwatagana n'emmaali tuba tetugatta. Kati okufa kuzaalukusa ebintu bingi, ebintu bijja ebiyitivu bizaalukuka by'obadde tosuubira. Kati kyova olaba Allah mu mbeera eyo, Allah yasalawo yaba agihandolinga ye kennyini. Kati oli yeekomye kyakomye naye ng'akimanyi wa gy'akijje, kyekigendererwa. Bwe weekomye kyeweekomezza naye ng'okimanyi wa gy'okijje,
era nabagamba nti emaali eno ey'ebyobusika temala ebeera nnyongereza kubanga babadde bannyiniyo oluusi bafa ne baleka n'amabanja babadde bakyakola. Ezo signs zitegeeza nti emaali eno ebadde temumala ye ng'ali ogwo. Kati fakaifa yakfi ljamia, eyinza etya okumala mwenna abasika? Ye abadde omu ng'akeera nawanca kunoonya ssente alina n'amabanja, kati mwe mugenda gigaba n'25 ebamala etya? Kitegeeza emaali ey'ebyobusika eba nnyongereza ku ekyo ky'olina Allah kye yakuwa ky'olina otambulizaako obulamu bwo, naye si gy'olina okufiirako n'ogamba okufa n'obutanyagwa kama mbaya ebyo tebirina kubeera mu maali y'ebyobusika kubanga emaali y'ebyobusika ebeera mu mikono gya Allah, then Allah ye n'agiwa abantu bo. Kati so buli alitwala ekintu kyonna ku maali ey'ebyobusika ng'akitutte mu mazima yubaraku lahu fihi, Allah akimuteeramu omukisa, Allah akimuteeramu omukisa. Omuntu yenna alyekomya ekintu ku maali ey'ebyobusika naye nga si kyekyo Allah kye yamuwa, lam yubaraku lahu fihi, talikiteerwamu mukisa kubanga agenda kubanyaza emikono gya Allah tabaraka wa taala. N'olwekyo kyova abamanyi bavaayo ne bawandiika ebitabo nga byenyawudde kunnyonnyola maali ya busika, butya bwe bagiimplementinga, butya bwe bagiteeka mu nkola, omuntu afune kyafunye nga mumativu nti ekyo Allah kiyamba, atafunye abeere mumativu nti nze saafuna olw'ensonga ABCD. Kati n'olwekyo darusu ya leero ekwatagana ku ezo ensonga ezikuleetera okubeera ng'ofuna qualifications ez'okuba nti olinako ky'ofuna ku maali y'ebyobusika. Fakad dhakara al-ulama 3 asbab, bamanyi bayogera ensonga 3 ezikuleetera okubeera nga ofuna ku byobusika by'omuntu aba afudde. Zokka zino ze tutunuulira ffe ne betuwandiika abantu abalina oluganda ku mufu abafudde bonna ne babeera bameka, ffe tetufaayo. Naye bwe tutuuka okugabanya tugenda kutunuulira zino ensonga 3. Gw'ozze kufunira ku nsonga ki? Kyekibeera ekikulu. Gw'oyitidde mu kalayini ki? Faqaala sheikh n'agamba asbabul irith, ensonga ez'okusika. Awalan okusookera ddala taarifu sababi fi lugha, ekigambo sababu kye ki? Ensonga ekuleetera okusika, ensonga kye ki? Qaala sheikh yagamba ensonga eyawulwamu emiteeko ebiri. N'agamba hissiyu kalhabli, waliwo ensonga ekuleetera okusika ne bagamba hissi, eyo ensonga emuleetera okusika. Ensonga kye bayita ensonga mu Luwarabu esobola okubeera nga hissiyi, erabwako, ekwatwako, kalhabli ng'omuguwa. Aminhu qawluhu ta'ala, era mu makulu ago mwe muli ekigambo kya Allah ekigamba falyamdud bisababin ila samaa. Amakulu bano abantu abaali bawakanya tawhid, bawakanya okubeerayo kwa Allah, bawakanya okusinzibwa kwa Allah, Allah tabaraka wa ta'ala yabagamba basibe omuguwa waggulu. Abaganda bana kibagamba betugire ku munyanya, basibe omuguwa waggulu, bakole ki? Mukasolya betuge bafe. Okiraba? Kati almuhimu Allah nakozesa bisababi ayi bihabli, ayi bihabli, bakozesa omuguwa betekemu akalabu bakale bafe. Allah nakozesa bisababi bimaana iyo sababu hissi, ensonga ekwatwako erabwako. Ate waliwo gye bayita ensonga mu lulimi Luwarabu maanawiyu, ng'eri makulu yo tasobola girabako. N'agamba kal ilmi, nga irimu. Irimu nayo nsonga muguwa. Almusil biidhnillah ila alkhair, ensonga etuuse eri omuntu eri ebirungi. Wa minhu qawluhu ta'ala, era mu makulu ago mwe muli ekigambo kya Allah ekigamba wa atainahu min kulli shay'in sababa. Omusajja ayitibwa Dhul Qarnayn, Allah yagamba nti mu buli kintu kyonna twamuwa sababa, buli kintu kyonna twakimuwaako ensonga. Qala Ibn Abbas yava agamba ilma, awo ensonga Allah gyali ategeeza ye irimu, yatasabbabu bihi ila ma yuridu, emutuusa ku ekyo ky'aba yagala. Kitegeeza
kibayita ensonga kikolanga muguwa ku connectinga ku kiri. Kati irimu connectinga omuntu ku birungi, omuguwa gu connectinga omuntu ku kyayagala wahakadha. Kati kibayita sababu, ekintu ekiconnectinga ku kirala. Kati amma fi ash-shar'i, mateeka g'obusiraamu ago gabadde makulu ga Warabu, kibayita sababu kyekikutuusa ku kirala. Connection eriwo wakati w'ebintu bibiri kibayita sababu. Ekikuleese ku kino, mathala omuntu azize ku mukolo, connection ki eriwo wakati we n'okuba nti waali ku mukolo ad-da'wa, kubanga bamuyise okyaba eyo sababu ekoze ki emuconnectinze ku mukono ad-da'wa. Da'wa sababun hissiyun au ma'nawi. Okuba yayitiddwa si nsonga gy'olabako nti yiino, wabula eri maki mu makulu ye yamuleese okuba nti bamuyise. Kati n'olwekyo olulimi Luwarabu wamma olwa sharia lwe tusinga okufakisingako wano, fokasi yaffe enkulu mu mateeka ga fiqhi ebeera ku definition eya shar'i gye tuba tusinga okutunuulira. Kati yagamba as-sababu fi istilahi, kye bayita ensonga mu mateeka g'obusiraamu, ma yalzam min wujudihi al-wujud, kyekyo nga kyatteeka ensonga bw'ebeerawo n'ekyagiteesa nekyekutuusaako kirina okubeerawo. Wa min adamihi al-adamu lidhaatihi, wa min adamihi al-adamu lidhaatihi, ensonga bw'ebeera teriiwo nekyekutuusaako tekisobola kubeerawo mu mbeera yonna, yawukanako ne sababu. Ekyo bayita as-sababu, kyekyo nga bwe kibeerawo nekyekikutuusaako olina okifuna. Ensonga bwe bateriiwo nekyekutuusaako tekirina kukola ki kubeerawo. Abamanyi ne bagamba mu taarifu ey'okubiri eya sababu, ne bagamba ma ja'ala ash-shari'u al-hakim, taarifu ey'okubiri, ma ja'ala ash-shari'u al-hakim wujudahu alamatan ala wujudi hukmin shar'i. Abanyabala bagamba nti ma ja'ala ash-shari'u al-hakim, ekibayita ensonga mu mateeka gaffe ag'obusiraamu, kyekyo Allah ow'ekitiibwa, ma ja'ala ash-shari'u al-hakim wujudahu, kyekyo Allah kyeyafuulanga okubeera kwakyo, alamatan, kabonero, ala wujudi hukmin shar'i, nti n'okulamula okw'obusiraamu kugenda kubeera waawo. Kati okiraba, kyekyo Allah kyeyafuulanga okubeera kwakyo kabonero akalaga nti waliwo okulamula okw'eshariya okugendera okubeerawo. Okiraba, wa adamahu, yani wa ja'ala adamahu alamatan ala adami hukmin shar'i, wa ja'ala adamahu alamatan ala adami hukmin ash-shar'i. Ate Allah n'afuulanga obutabeerawo kwakyo kabonero akalaga nti awo tewali kulamula kwa shariya kugenda kubeerawo. Sibe kiri? Tayib, mithaalun yasir, ekifaananyi kitono nnyo nga wano wennyini mu miraathi we tugenda. An-nikah, okufumbiraganwa. Okufumbiragana bwe kubeerawo, amateeka gonna agatambulira ku kufumbiragana wakati w'abafumba babiri gagenda kutandika okutambula. Kasi lwokedde ku makya ne muyingira ekidaala ne babasiba nnika weppa, ne bagamba muwala wa gundi afuuse mukyala wa gundi. Tuli ffenna olwo amateeka g'obufumbo gagenda kutandika okutambula. Wamma abakyala abasigadde bonna mu luguudo bafaanana ng'owuwo, naye amateeka agakukwatako ge gamu ne bali abatambula, kubanga tewali nika wakati wo nabo. Kati kyekino kyategeeza nti kye bayita ensonga kwe kuba nti bwe kibeerawo kabonero akalaga nti amateeka gagenda kutandika okukola wano. Bwe kaba tekaliiwo tewali tteeka lya shariya genda kukola. Era kyobola Imaamu Shawkani rahimahullahu ta'ala, subhanallah, yayogera amasail, yayogera ensonga ndowooza zisomera ddala 30. Yagamba ezo zonna zibe amateeka ago gonna gabeerawo olunaku omusajja lwakedde ku makya n'agamba ono mukyala wange, nga tabadde mukyala we, naye lwakedde n'agamba nti ono mukyala wange. Eshariya egenda kuyimirizaawo amateeka kwabo
agasoba 30 kati naye nga tegabaddeewo nga gabadde tegabeeranga nawo naye gwe weetantala ogambe nti batuwooye ne gundi kassa mwoyo wawe pa waliwo amateeka agagenda okutandika okubateekebwako nga gabadde tegabeeranga nawo kuweeyo nga 3 kati ng'okusikiragana kubadde tekuliiwo si bwe kiri buli mukazi kyogamba mu luguudo akusikira gw'osanga nedda okusikiragana kweyingiddewo ddi bimujarradi nikah bimujarradi wuquu'i nikah kassa nikah eyimirirawo oba oyagala afune ku maaliyo oba tayagala kufuna ku maaliyo oba toyagala oba ki gwe kassa omugamba nti ofuuse mukyala wange ekyo kiyingiddewo etteeka ey'okubiri nkuwe okuba kati togenda kuddayo kukkirizibwa kuwasa mukyalawo maama w'oyo omukyala libadde teririiwo ng'oli wa ddembe okwegazaanya oba owassa mukulu oba owassa muto si bwe kiri obadde wa ddembe obadde wa ddembe era ne bwoba ogenze waka kuboogereza n'obasiŋŋaanawo nga bombi weebali omuwala ne maama wa muzaala nkuwa amagezi mala kwetegereza nnyo ddala katonnayogera mala kwetegereza ayinza okuba omukulu y'ayita ngate omuto tajja kuyita kantwale kino ekikulu naye gwe kasoka ti nika ewedde pa toddayo kwasamya kamwa ku muwala we oba toddayo kwasamya kamwa ku maama we naye wano nga tonnaba oliwo eddembe n'okubyakubamu noga nobalabala eriiso lino likyalimu nuwekyusa n'otwala ki era sheekhe yali nga atuwa ekyokulabirako n'agamba musobola okgenda babiri gwe ne mutabani wo ne mugenda okuwasa naye we mugenze okuwasa nga waliwo omuwala ne maama we nga mugenze gwe nze ne mutabani wange Sula kati bwe tugenda okuwasa Nanca alina omuwala we Mariyamu ekiraba kaakati awo enkola ennyangu yali badde egamba nze muzeeyi nze mba ntwala enkaŋa omukulu munnange Sula atwala ekijuujulu si bwe kiri muto munne naye shariya agamba nti muli baddembe okyusa muzeeyi n'oteesaamu ne Sula nga naye Sula olaba otya gwe engeri gy'okyali omuvubuka twala lino ekkulu mubiisane nze kantwale ekijuujulu kinzizeemu ku musaayi awo mukkirizibwa okuteesa nga temunnaba kwogera kigambo kyonna naye bwe mumala okwogera pa nekikakata nti muzeeyi Sula atutte muto akati awo temukyusa kati eritteeka teribaddeewo naye iringiddewo ki bimujarradi wuquu'i nikah kassa nika eyingira bweti agamu ku mateeka Imaamu Shawkani ge yajja amenya agawerera ddala 37 n'eryo yalireeta nti oba kati togenda kuddamu kukkirizibwa kuwasa nnyazaalawo abya nnyazaala azaala omuwala gw'okoze eki gw'otutte naye nga luli obadde okkirizibwa ekiraba wakadhalika baganda boono gw'owasizza nabo bakugaaniddwa okubeera ng'owasa mu kiseera kyekimu ng'okyamulira naye luli babadde tebakugaaniddwa kati so nika eno eyingizaawo amateeka mayitirivu wakati w'abafumbo ababiri kati eyo ebadde mithaalu kifaananyi nti owa taarifu omu akola defining amateeka g'obusiraamu oba ibaraati z'obusiraamu oba alfaazi z'obusiraamu yagamba kye bayita sababu ma jaala shari'u alhakim wujudahu alamatan ala wujudi hukmin shar'i kyekyo Allah kye yafuula ng'okubeera kwawo kyo kabonero akalaga nti waliwo okulamira okugenda okutandika kati obadde tonnawasa nga muli free tewali mateeka gabafuga ne kati omuwasizza mu mateeka agayingiddewo antutimuha okumuliisa luli kubadde tekuliiwo naye kati okakatibwaho okumuliisa kubanga onkoze eki omuwasizza n'agamba wa adamahu alamatan ala adami lhukumi alshar'i n'okuba nti ekyo bwe kiba tekibaddeewo tewali kulamula kwa shariya kugenda kubeerawo hatha huwa ekibayita ki kibayita assababu fi llugha tewafuna kitabo naam kadi manyi tewafuna nkuwa omuzakira kuno kulwa طيب العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للسبب kakwate kyakaliwo wakati wa sababu mu lulimi ne sababu mu mateeka ga fiqhi
Sheikh yagamba la alaqatu baina alma'nayaini, akakwata akaliwo wakati w'amakulu abiri, anna kulla minhuma, buli kimu ku ebyo amakulu ag'olulimi n'amakulu ag'efiqhi, yutawassalu bihi ila ghayrihi, kikutuusa ku kirala. Ke kakwata akaliwo. Lakin almaana allughawi, naye amakulu ag'olulimi olwarabu a'ammu, ge gasinga obugazi, fa innahu yashmalu kulla ma yusilu ila ghayri, gayingiramu buli kyonna ekikutuusa ku kirala. Amma sababu istilahi, naye bwe tuba twogera ku sababu nga tugyogerako mu ngeri ya fiqhi, fa innahu khas, yeeyawulidde bima yusilu ila al-irthi, kwekyo ekikutuusa ku kusika. Idhan kati tugenda kuyingira mu ezo ensonga eziyingira ezitwala omuntu, ezireetera omuntu okubeera nga afuna ku maali y'omuntu. Esooka asababu al-awwal, esooka annikahu, oba yesooka naye mudhakkira, nasabu yesooke wammwe. Tayeb, nasabu angene n'omuzakira gwammwe ndowooza, muzakira gwammwe gwe mba ntambulirako. Annasabu, okubeera ng'omuntu omuyinako oluganda. Annasabu ali tetutambulira ku kyange banna, ebyammwe ebyemizakira nga biri wala. Genda wali nika. Annika eyokubiri ewange yesooka. Annika newankubadde asababu hakikatan, lwaki mwogo mudhakira gye nasoosa nga ate nannyini kitabo Yesu gye yasoosa. Annasabu lwaki twagisoosa? Li annahu aqwa asbabil mirath, kubanga yesinga amaanyi mu nsonga zino zonna ezigenda okuddako. Ensonga lwaki mwogo mudhakira gye nasoosa, newankubadde nannyini kitabo yasoosa annika, naye eri yesinga ekaŋŋaŋa, yesenkaggale. Okiraba yensonga lwaki gye twasoosa mwogo mudhakira. Naye wano shekhe ye yasoosa annikahu, okufumbiriganwa. Eno buli musajja eyawasa teekayo amatu, buli mukyala gwe baawasa teekayo amatu kweno ensonga. Wakadhalika n'asuubira okuwasa teekayo amatu kweno ensonga. Olw'okubanga eno ensonga y'okufumbiriganwa, olaba eri gye ngambye asababu gye tugenda okuleeta oluvannyuma, yesinga obuzito. Amakulu bwe kuba kufuna ayitidde ku layini ya gundi y'oluganda, yasinga okufuna ekinene okusinga ayitidde mu layini y'ebyokufumbiriganwa. Naye abantu byabalema okugatta, abafumbo ababiri bo bakimanyidde ddala nti ensonga ey'obufumbo yekyasinze okubeera ennene omuntu okuyitiramu okufuna ebyobusika, era yekyasinze okubaako kalumanywera. Buli wonna ebyobusika wosiŋŋaana nga birimu enkayana, ebiseera ebisinga enkayana ebeera ku nsonga ya nika, wewasinga okuba obuzibwa. Buli wonna famires ezisinga okubaamu okusika omugwa, okusika omugwa kutambulira ku nika, kufumbiriganwa wano wewasinga okuba akanyamberege. Kati ensonga yakigambye nti teekayo omutima. Maana nikah fi lugha, ekiyitibwa nika kyeki ekyogerwako? Yutlaku nikah fi lugha ala alwat'i wa ala alaqdi lah. Ebyo mwebiri wammwe. Nika, ekigambo nika kikozesebwa mu lulimi Olwarabu ku bintu bibiri. Annika bimaana alwat'u wa huwa aljima, omuntu okubeera ne mukyala we mu nsonga z'obufumbo. Ebiseera ebisinga bakozesa nika. Olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam ye kennyini yakikozesa ekyo ekigambo, yennyini yakikozesa ng'ategeezaamu wat'u, omuntu kubeera ne mukyala we mu nsonga z'obufumbo. Yagamba atya? If'alu kulla shay'in illa nikah. Yabagamba mukole buli kyonna illa nikah. Yali ayogera ku bakyala bali mu nsonga zaabwe. Basahaba bwe baamubuuza mu mateeka gafuga nga omukyala ali mu nsonga, gamba mukole buli kintu kyonna illa nikah, ayi illa alwat', okujjako ensonga z'obufumbo temuziyingira zo. Naye ebisigadde byonna mubikole, mulire wamu, munywere wamu, byonna bye mwagala. Naye nikah
ate nika kikozesebwa mu lulimi Olwarabu ala al aqdi la okuwoowa. Nika ya gundi yakoze eki yawedde era ebisinga awo kisinga okumanyirwa kugamba nti annika bategeeza aqdu annika okuba nti abafumbo bakoze eki babagasse bafuuse bafumbo. Washtiqaqu min al indimami kijibwa mu indimami okugatta ekintu wal ijtimaa n'okubanga ekintu kyegasse ku kinno waakyo. Yuqaalu tanakahati al ashjaru idha ndamma ba'duha ila ba'd, bagamba tanakahati al ashjaru emiti gyewooye bwe gibeera nga gyezinze ne gyegatta mu ginne waagyo. Maana nika fi istilahi kakati nika mu shariya kyeki? Annikahu fi istilahi okufumbirigana kuno okwogerwako okuleetera omuntu okubeera nga buli omu afuna ku maali ya munne kwe nika erina kubanga aqdun zawjiyan sahiha. Aqdun erina kubanga bafumbiriganwa mu nika ey'obufumbo as-sahih nga nika gye bayingiramu yali ntuufu. Fayatawarathu bihi zawjan, eyo nika ereetera abafumbo ababiri okubeera nga buli omu asisikira munnawe. Walau lam yahsulu bainahuma liqa, katutandisa amateeka amazito wano. Lam yahsulu bainahuma liqa, ne bwe baba tebasuzeeko mu kiriri kimu, ne bwe baba tebasuzeeko mu kikunta kimu. Kati ng'abantu abawoowa bannaabwe, oli ali bweru ono ali wano, ne bakola aqdu nika ku masimu, okiraba tebasisinkanye wadde n'omulundi n'ogu. Naye oli omukyala ali mu Amerika, ali Canada, ali Saudi Arabia, bwe bawooye n'omusajja ali e Kajjansi ne lumutema ne lutema omu ku babiri, omu agenda kusikira munne. Kaakati nyobola nfunamu akaseko, waliwo ebintu by'owulira Uganda nga Haji Sula, senga embaga ebadde ebukomansimbi, nze naawe ne tugenda ne tuwasa omuwala ebukomansimbi, naye ng'omuwala mugagga, ayina ssente, yasikira taata we, famire luki, ayina ebiraalo by'ente, ayina amayumba, ayina bizinesi. Ne tuwasa omuwala ebukomansimbi. Tuba tuvaayo ne tutuuka e Nateete, la qaddara Allah, ne tufuna accident. Omugole gwe tuleeta nga bamaze otuwoowa n'afa mwayo accident. Ffe abagenzi okumuwasa, omwami amuwasizza n'asigalawo nga mulamu. Wekitegedde bulungi? Bwe tuwasizza mugagga bijodolo bifeekeera oba omukyala banna bijodolo, okitegedde? Afiiridde wa? Mu accident kyengera nga tetunnatuuka na waka. Kaakati bwe tumala okuziika nga tukwata ne basseeka baffe n'amajubba ne ba Abdurrahmani ab'ebyuma nga tugera gye twawasa, banne mwategedde ne kituleese, tuzze kufuna mugabo gwaffe ku maali ya mukyala waffe. Okiraba Haji? Olaba batuvumira kwafiiridde wala naye ono atukutukidde mu ngalo. Olaba batuvuma ku bitaliimu naye awo. Kakati jjukira abazaala oyo omuwala gwe tubali tuwasizza weebali, taata we waali, bannyina weebali, bassenga, maama wa muzaala. Kati ne balyoka bagira bwe bati, mbadde mugamba mutya? Kati tubali tuzze kugabana ku ki? Ku maali ya mukyala waffe. Allahu akbar. Obusiraamu nno obuzitomu, abantu babuyingira tebategedde kye bayingira. Bayingira obusiraamu nga tebayategera kye bayingira.
tuba bamiggo gye gitujjawo kubanga atubuuzizzayo ekibuuzo ekyangungu kale atubuuza nti mwawasa mukyala oba mwawasa bintu oyo yatukwatiddwa ku nsonyi atubuuzayo akabuuzo akasaamusaamu mwawasa mukyala oba mwawasa bintu okiraba oyo ayinamu ne ku imaani yatubuuza ekyo ekibuuzo nibo bamma bali abatalina imaani baba beyambudde dda baba batuyindidde amazzi agookya baba bayise dda poliisi buli kintu kyonna ekyobulabi baba bakitukoze dda mwe musse n'omwana musse mugenderedde musse mufune eshariya yawa gye mwogera eshariya yawa Allah kati awo mbagambye nti eno ensonga yesinga okutambulirako akanyamberege eno ey'okusikirangana bayina zawjaini wakati w'abantu abafumbiriganiddwa nga bameka nga babiri kati olabe Sheikh kyasose tusimbulirayo wano agambye aqdun sahihi ekyo sinna kinyonyola nnyonnyodde kasembayo wano wa in lam yahsulu bainahuma liqa ne babadde tebannaba kubeera bonna omuwala abadde bweru akoledde emyaka 28 ali Canada ali US akoze wano ebintu bye biyitirivu e Uganda ne babawoowa kati naafa eshariya egamba Sule yawoowa oyo omuwala ayina omugabo kuki ku maali era abawandiika waliwo nali nsomesa saidi ye Kansanga waliwo abampita ba MPs abasiraamu bampita olunaku lumu ne mbasomesaako ku byobusika naye mu bimu ku bye baŋŋamba oyogedde ekigambo ffenna kitwewuunyisizza ne mbagamba kitya ne baŋŋamba ffe abamu mu ffe tubadde tuwasaŋŋana n'abakyala naye nga tuwandiika nti tosikira ku byange nange sikira ku bibyo haqqa ekyo yakiŋŋamba omu ku bo naye nga ffe tubadde tukola tosikira ku byange nange ekikola ki nange sikira ku bibyo era nga tukkaanya kati oleesa akanyambereke tugenda kuddayo tutya tukola amendment tubizze reverse ate obufumbo tubadde tutambula ate wenkikondera ku maali wetwawukanira akati tugenda kitambuza tuti ekyo seeka okiraba agamu ku mateeka obufumbo ge buleeta nti kasamukkiriza mubeere abafumbo atawaruth okola ki okusikirangana kuba kuyingiddewo kugoberera kiri ekyannika era kyobalaba nabbi waffe alayhi salatu wassalamu yatugamba akakwakkulizo konna nga kaziyiza Allah kye yakkiriza kamenyebwa ne bwe bubeera bukwakkulizo 100 bonna tubumenya kassa kabanga kaziyiza Allah kye yakola ki kati mu Allah bye yakkiriza mulimu abafumbo okusikirangana ate wano mu marriage certificate muwandiise tokola ki kati mu bufunze kana akakwakkulizo kafu kyekikasse kaziyiza etteeka Allah lye yakkiriza walau kanat 100 sharti ne bwe bubeera bukwakkulizo 100 bonna tubuyiwa ku ttaka kubanga bukontana ne sharia kati tudde wano waggulu Sheikh agambye aqdun zawjiyya eteekwa kubeera nika ekuleetera okubeera nga buli omu asikira munne aqdun zawjiyya nga kifundikwa kya bufumbo as-sahih obufumbo obutuufu kharaja bihi abaagala okukola taaliki kati kharaja bihi ekigambo sahih kijjamu nikahun fasid nikenfu okiraba nikenfu eba evuddemu kuba agambye nikahun sahih tegera nika enfu eba evuddemu nikenfu eruwa yeba tatuukiriza bukwakkulizo bwayo ayakuna aqdan sahiha erina kubanga nika ntuufu kyekisooka mu mateeka ag'abafumbo bano ababiri basikirangana ne bwabera tebannabasisinkana ekyo tukimaze ekyokubiri nika gye balimu erina kubanga ebadde ntuufu wamma nika gye bayingiramu nga yali nfu tewaba wasikira munne ekyokusatu la alaqata lahu bihuduthi lwaladi bainakuma ekyo kiwandiiko walina omudhakira la alaqata lahu bihuduthi lwaladi bainakuma
mu mateeka agatambulira ku kufumbiragana okubeera nga buli omu asikira, la alaqata lahu, tewali kakwate konna ku kufuna emmaali bihuduthi lwaladi bainakuma, okuba nti wali muzadde oba temuzadde. Kategedde kusula, tewali kakwate konna mukyala wo okusikira oba gwe okusikira mukyala wo ku mmaali ye nti muyina kumala kubeera na mwana. Omwana muyina oba temuyina mwana, buli omu asikira ki? Munne. Kati era awo nawo Abaganda balinawo forofotto w'Abaganda. Omukyala bwe yabanga tazadde tebayagalanga kumuwa ku mmaali ya bba, era nga bamusenza luti nga bamuga nti akati gwe wadde mufumbirwa wala ate munno gwe wadde wafumbirwa wuno lwamutemye edda, eri wano oba okyakolawo ki munnaye kola ki yiiya gy'olaga. Abamu bayogeranga n'ekigambo ekitali kirungi mu ngeri y'okumulangira nga bamugamba nti wanawaka obadde okolawo mulimu ki, mpozi okujjuza toyireti y'omusajja nga talina byabadde akola, ajjuza bujjuza toyireti. Wanawaka obadde okola mulimu ki, obadde ojjuza bujjuza toyireti ya musajja. Bwe bagamba ekyaleeta omukazi eweeyo omusajja kiba kimukuzaala, nedda waliwo n'ebirala byabadde akola bingi nnyo nnyo nnyo. Okuzaala just amrun zaid, nsonga yeeyongerako bweyongezi, naye masuliyatu zawjiya gonna abadde agakola. N'olwekyo okubeera nga omuli omu asikira munne tebalina kutunuulira ayina mwana, kubanga bamu batunuulira abayina abaana n'atayina, ne bagamba kati ate oli ayina abaana 7 ate ono abadde mugole. Ekiraba kati emmaali naawe oba okiraba, kati oli ow'abaana bakola ki? Kati ono mufuneyo akasente ke mubalirayo akatonotono tulabe engeri gyava mu kino ekintu, oli agire n'abaana be bagabane. Bonna abo abakyala bwe baleese eggulo n'afumbya emyaka 28 bafuna kyenkanyi. Lwaki bafuna kyenkanyi? Ensonga ebaleetera okusika y'emu bonna, kuba nti yamuwasa. Era abakyala abasinga baludde mu mali awo bakayanira ni tekisoboka. Ono gwe baleese ejjo, nze omanyi gye nvudde n'omusajja, ffe tusobye emmaali yonna tukikoze ffenna buli kimu, ate ogamba tufuna kyenkanyi, kale n'alikiriza okufuna naye ate kyenkanyi. No, tekisobola kuba kyenkanyi. Obuba buli azaamaanya ono obuba buli azaamaanya ono owejjo afune nange owa myaka 28 obuba buli azaamaanya. Ne bw'omuga nti Allah yabigaba, no please, obuba buli azaamaanya bwankunala nawe obulaba, tebwetaaga kubuulira bubuulizi, obulaba n'amaaso. Okiraba? Kati ye yeerabidde nti ensonga ebafunyisa si kuzaala na butazaala, si myaka gy'omaze na musajja. Ensonga ebafunyisa ebagatta mwenna, alaqatun zawjiya, nsonga kakwate kaki ka bya bufumbo, kuba nti omu mufumbo munne. Ekirala era abamanyi kye bayongerako, la alaqata lahu bituuli lmuddati wa adamiha, tewali kakwate konna mu kubeera nga abakyala bano bagabana. La alaqata lahu bituuli lmudda wa adamiha, aba wa adamihi wa adami tuuli, tebirina kakwate ku buwanvu bwa bbanga bano lye bamaze mu bufumbo na bumpi wa kisaruha na bumpi bwa bbanga. Etteeka eddala la alaqata lahu, kino kikulu nnyo agisula kiwulirize. La alaqata lahu bimusharakatika fi kasbi lmaali wa adamihi. Abakyala baffe bano betuwasa okuba nti bafuna ku mmaali yaffe tekiina kakwate konna ku kubeera nti abadde akola naawe mu bizinensi oba abadde takola naawe. Okitegedde ekyo? Omukyala okuba nti afuna ku mmaali ya bbaawe
oba omwami okufa nti afuna ku maali ya mukyala we tebiina kakwate nakuba nti abadde asharaka naye mu kunoonya ssente ezo. Kubanga obumu ku buzibu era bwe tusinga okusiŋŋaana waliwo abakyala bangi nga bakola ne babba baabwe. Tuli ffenna bwe liba dduuka bakola bonna, bwe liba ssomero bakola bonna. Okiraba? N'emirimu emirala omukyala ng'akola na bbaawe. Kati kino ekyokuba nti abafumbo bano ababiri bakola bonna, ow'eshaliya akubuuza kikuleetera okuba nti ofunayo akenkizo oba nedda? Okitegedde ekyo? Okuba nti mbadde nkola n'omwami wange tugenda ffenna okuva awaka nze nzigulawo edduuka ne tukola ne tuddayo. Era kino abasajja nakyo kati mukiyigire ddala, kino abasajja mukiyigire ddala. Bw'oba okola ne mukyalawo mu dduuka oba mu factory yammwe oba mu kampani yammwe, okuba nga okola ne mukyalawo, weebuuze omukyala ono akola mu bizinensi eyo mu ngeri ki? Wateekwa okubaawo engeri emu ku bbiri oba emu ku ngeri ssatu. Esooka shareholder ayinako paati. Ekyokubiri mukozi oba mutabarria akola bya nakyewa kuba atuwangaala naye. Wateekwa okubaawo ekimu ku bisatu. Ekimu ku ebyo ebisatu bano abashaliya kwe bagenda okuzimbira, kubanga enkaayana ezisinga ziri awo. Oli omukyala ye mu kuba nti okola naye yakimanyidde nti mukola mu maali yammwe, si bwe kiri? Kaakati ate baseeka bajja, obusajja bujja bukola ki? Butuula mu ddiiro bwagala okukola ki? Okugaba ebintu bye butaakola. Oba okitegeera? Okitegedde ekyo? Sekama wejja Abdurrahman okiwulidde ekyo kigambo? Ng'otuddemu wansi. Okitegedde? Nze njogedde ekigambo just obusajja bukola ki? Bujja butuula mu ddiiro. Obumu ne babuwa n'obutunda, ne babuwala akatunda, ne busooka okunywa n'obutunda bw'abantu bannannyini waka bafiirwa. Bumala bukatyemula nti omukyalo ono akoze ne bbaawe emyaka noono omugole mbu bafuna ki? Ekyo kiba tekijja. Ekyo kiba tekijja. Ekyo kiba tekiyitawo. Nde nkubuulidde. Mu ndaba ey'abantu abamu kiba tekikola ki? Kiba tekiyitawo. Nga kiyitawo kitya? Kati kinsonga lwaki nkugambye gwakola ne mukyalawo, gwasumbira okufumbirwa, gwasuubira okuwasa. Buli lwonna omwami we lwagamba tugende tukole, buli lwonna omukyala we lwagamba tugende tukole, weebuuze nkolera mugundi ki ku zino essatu? Ndi mukozi wo, bw'aba mukozi wo musasule buli mwezi. Buli mwezi musasule sente ze. Nga bw'ozisasula abalala, ne mukyalawo musasulenga. Oba mwami wo musasulenga. Kubanga mukozi. Si bwe kiri? Bw'aba shareholder ng'ayinako percentage mugirambike, muwandiike mu kitabo. Tibannange bizinensi eno tugikolamu ne maama Sula. Naye maama Sula ayinako 20% yeeyiye. Kitegeeza byonna bye mubadde mukulaakulanya buli omu kusinziira ku percentage gy'alina mu bizinensi. Ekitegedde bulungi? Era ffe bwe tujja ku valuinga. Evaluation report enatulaga bizinensi erimu ssente mmeka. Ne tuggyako 20% oba 2% eya maama Sula. Negenda wa. Kati then esigaddeyo 80% y'ey'omufu. Era 20% bagigaba kuba nnyiniyo waali mulamu. Fine. Oba akola bya nakyewa. Kati ebiseera ebisinga nze gye nsinga okuyita, omwami bw'afa abakyala batera ogamba ennyumba twagigula babiri. Ebyo nze mbiwulira nnyo. Oba agamba kale poloti nateekako ssente. Oba agamba nali nzimba, twazimba ffenna. Kati mugenda omunyonyoganyigenyi naye kati mwazimba mutya? Saamuwolezanga engoye, nze muwoleza engoye ng'agenda okukola, nze mufumbira. Ekyo kibalibwa mu kukola, nange mba nkola. Asanga engoye engolole, asanga emmere entegeke, asanga abaana kati bulabula.
nali sikola emyaka 28 okimanyi kitegeeza olaba okukuza ujiya kati yagala zisasulamu sente oluvannyuma lw'okufa kwoli abo nabo gye bali mwetegereza abantu be mulina dokito ndaba ontunuulira nange nkutunuulira mwetegereza abantu be mulina weebuuze mukyala wange ali mu kategori ki kwoli omusajja byayogera ali mbagenda okugjayo enjala nga nfudde oba ali mbagenda okugamba nze kye banampa ku maali ya bba wange kyengenda otwala bingi nti Allah yabigaba ngenda kuba contented ne Allah kyagenda okumpa abo nabo gye bali bwe mufuna bwatyo bannange oba weesimbi ng'ali bwatyo Allah ng'ayogera ekyo ekigambo nti nze Allah kyampadde ku maali ya bba wange kyentwala. Allah akbar. Omukyala n'obeera n'emyaka 28 n'omala oluvannyuma n'owasayo abalala babiri. Ate obujja buno bwonna abugatta nayagala abumalire wano ekiruya akimalire wano ku by'obusika oluvannyuma lw'okufa. Kati so mwegendereze nga muwasa abakola n'abakyala bammwe mwegendereze otwala omukyala w'ogenda ogula poloti nkuleese tugule poloti yaffe eno wali watya wano walungi nnyo wajja tukolera ebyo ebigabo byeweeyogeza ebyo ebigabo byeweeyogeza ebyo nkuleese tugule poloti yaffe okiwulira ekyo ekigambo tokiyita kyakusaaga nkuleese tugule ki poloti kaffe olabyewo otya wano n'asiima okitegedde n'asiima n'okusiima kakati oyo okumugjamu mentality ogitereeza mugwe nti yali akoleese buleesi kulaba nga mukyala we jasi omusiimireko naye mali yiye si yiyo embeera ng'egaga yambuuza n'okumbuuza wano waali kisiko we mulaba wano waali kisiko era nze namugamba tugulewo okiraba kati okumumatiza omukyala eyasiima nti poloti yaffe ogirabye otya terina mutawaana tugulewo tugulewo tewali buzibu omukibi taliwo ali wano waggulu buno buntu bw'amafuta buli wano webuti wansi okuba wano waggulu okawusuka bwonna okuba waggulu idhan ekirala la alaqata lahu bimusharakatika fi kasbi lmaali ekyokutaano ku mateeka agatambulira ku ekyo wala yuathiru fi dhalika kathratu azawjati wa adamu dhalika. Bannange Sheikh ayongeddemu ekirala n'agamba abakyala bano okufuna ku maali yo oba naawe omwami okufuna ku maali ya mukyalawo tewali kakwate konna ku kubeera nti abakyala batono oba bangi ne babeera bana omugabo gwayo baguyina ogwo ne babeera basatu balina omugabo ogwo ne wabeera omu asigala ku mugabo ogwo tewali gamba nti olw'okuba abakyala babadde bangi twongeze ku mugabo babadde batono addize ku bali abada omugabo gwabwe tetutunuulira abafumbo bana babiri tetutunuulira abakyala babadde bangi oba abakyala babadde baki batono basikiraŋŋana etteeka eddala etambulira ku ekyo fakullu ma hasala bainahuma qabla nikah fala yu'tabaru wa amma ba'dahu fahuwa maqbul. Sheikh agamba nti fakullu ma hasala bainahuma qabla nikah fala yu'tabaru wa amma ma ba'dahu fahuwa maqbul. Buli kyonna kyonna ekyaliwo wakati w'abafumbo bano nga tebannaba kufumbireganwa
tetukibala, tubala kibaddewo luvannyuma lwa kufumbiragano kwabwe. Ekyo kitera kujja ddi? E Uganda abantu abasinga balina abaana, mu maka mangi tulinamu abaana, naye ng'abaana abo bazaalibwa kabula nika, nga nika tennabakola ki kubeerawo. Abo bangi era nasoma okutuba lumu twali mu Kisenyi eyo, masi bayita Saara, omusajja n'aŋŋamba oluvannyuma lw'ejumangu eyodde n'agamba mwana wange okatyemudde. Ne mugamba kiki? Naŋŋanze nina abaana 6 naye bonna nabazaalamu ebyo ebyaffe eby'ekisajja nga bw'obimanyi. Ne mugamba eby'ekisajja bitya? Nga bw'obimanyi. Ate sikyalina mbavu zigamba nti nnyinza okuzaalayo omwana omulala, kati nkoze ntya ku by'obusika? Ekiraba kakati abavubuka abaali bagezesagezesa eyo mu masomero wa baluddewo okuwasa, ebyo byonna ebyokugezesa bifu. Abawala abalina abaana nga baali bagezesa tetubibala, tetubibala. Tugenda kubala kibaddewo baada nika, nga nikaahu entuufu emaze, amateeka we gatandika okutambulira, biri ebyo tetubibala. Katusiŋŋana amaka nga balina be bazaala abaana before nika nga baana 4, oluvannyuma lwa nika ne bazaalayo omu. Tulaba akanyamberege seeka agenda okujjaawo mu ddiira awo bamubuuze bano abaana omanyi abazaala? B'ogamba nti tebafuna. Omanyi azaala abaana bano? Omukyala yali wakubuuza nabazaala muggwe. Gwoboga nti bafuna bonna baana bange kati gwobazaala. Kati yeseeka etteeka lireeseewo implementation eri waffe n'ogigaana. Ye agambye nti byonna bye mwakola kabula huduthi nika ghairu maqbula wala yu'tabar, fe sharia tebibala, wamma ebikoleddwa oluvannyuma lwa nika ebyo byetukola ki? Byetutunuulira. Ekisembayo Sheikh agamba nti yushra'u oba yusannu la huna yufsalu haqqu kulli min az-zawjayn idha kana baynahuma musharaka fi kasb al-mal. يفصل كل حق زوجين إذا كان بينهما مشاركة في كسب المال قبل قسمة التركة. Emmaali bw'eba ebaddeyo abafumbo babiri, mwagatta ennyumba, mwagatta bizinesi, mwagatta ekintu kyonna mu kugula, mwagatta poloti, mwagatta nyumba. Sheikh agamba yufsalu, byawulwamu, buli muntu hakki ne tugizza ebbali ku y'omulala nga tetunnaba kugaba senga babadde basharaka bonna. Okitegedde bulungi? Bwe tuba tetunnagaba, omukyala waaba alina kye yagatta ne mwami we, kyentegeeza kimala kola ki? Kimala kuvaako. Kati abasajja bangi abazimba ennyumba, nagamba mukyala wange kuzimbidde ennyumba yiiyo, gwe n'abaana bo kuggyeko engalo. Okiraba? Kati naafa. Tukikola tutya? Ekyo ekigambo nkuzimbidde ennyumba n'abaana bo gwe nkuggyeko engalo. Ebigambo ebyo ntera bigamba abasoma ddalasa, mwegendereze ebigambo bye mukozesa. Bireeta akavuyo, naye ng'akavuyo go kennyini gwe wakakola. Ebiseera ebisinga abaami bw'aba akyali ne mukyala we wano atya nnyo okuwandiika ekintu ekimukosa kubanga nga bakyali bonna wano.
naye ate oluvannyuma nga kigenda kuleka ebintu bitaaguse. Nabo ebyokulabirako bibiri eri gye twakamala okugaba ebyobusika mabegakaawo, ng'omwami yaleka awandiise n'agamba ennyumba yange abaana bange bonna baddembe okwegazaanyizaamu, ababeera wano n'abatabeera wano. Kati ekyo ekigambo kitegeeza ki Haji Masudi? Abaana bange bonna baddembe okwegazaanyiza mu ki? Mu maka gange oba mu nnyumba yange. Ekyo ekigambo kitegeeza ki? Tekiri kiriya. Okwegazaanyizaamu otegeeza ki? Bawasizeemu, bagitunde, bagigabane, bagirekewo nga nnyumba ya kika. Kitegeeza ki? Baddembe okwegazaanyiza mu maka gange. Ate makaago, ate ofudde, ate makaago. Pannaake. Njala nnyo omufu empisa. Obeera mufu ng'olina empisa. Abafu abatali bampisa baleka ebiragiro bikakali. Tofumbirwanga. Mugabananga naye alitunda alindaba. Atya. Alikulaba atya. Abaana baveeko agisulafa osirikire wosirikidde. Abaana bakuweddwa. Naye bagabane batunde beeyagale. Tobateekerako bukunizo. Mugabananga sibagaana gabana kubanga Mungu mmanyi yagaba. Naye temutundanga emmali enzije wala. Alitunda alindaba. Bali kulaba wa. Tewali we bagenda kukulaba. Kiyama. Okuddamu okulabana naawe kiyama. Tobeera mukakkamu. Beera bakusabire. Naye nga ne bavuga emmotoka zoobwe beeyagala kati zaabwe. Allah yazibawadde. Allah yazibawadde nakujjamu mwoyo. Kasa yakujjemu mwoyo n'azibawa. Si gwe wazibawadde. Allah. Gwe wabadde ogaba ebibyo ng'oli mulamu. Naye kati bino si bibyo. Mali yange entawaanyiza nnyo. Ekutawaanyiza n'ogikozesa by'obadde oyagala. Ebyasigadde si bibyo. Abagagga bawulira bubi ekyo ekigambo banna. Haji Masudi ekyo ekigambo kiba kibakuba wala. Emmali yaffe ate omusajja agamba si yaffe. Yammwe kati walakum fiha mustaqarrun wa mataa'un ila hin. Mwinako obutebenkevu ku nsi kuno n'okweyagalayagalamu okutuuka akaseera akagere. Kati bwe kaggwako khalas. Ebisigadde si biki? Si bibyo era tobiinaako sse yonna. Tayib. Sheikh agamba suila Ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud yabuuzibwa ani zawja ku mukyala mata anha zawjuha nga bba afudde ba'da al-aqdi oluvannyuma lwa nika mubasharata bweti babadde bakakola nika omwami n'afa faqadha laha bil mirathi. Abdullah ibn Mas'ud agamba omukyala oyo agabana wa idda n'atula ne idda ey'obuki eyamutawaffa anha zawjuha. Suila Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud sahabi wekitiibwa omu ku basinga fiqi bamubuuza nti we bali babadde bakamala kukola nika obadde bakakola nika omusajja n'afa kakati oyo omukyala ali atya n'agamba ekisooka agenda kugabana ku maali y'oyo omusajja tewali yamutumye kumuwowa. Ekyokubiri atule ne idda ey'omukyala afiiddwa bbaawe emyezi 4 n'ennaku 10. Tayib. Kati Sheikh agamba qala lahu Ibn Sinani. Ibn Sinani gundi bwe yaliwo sinadi yeeyo naye yagamba bw'amala okulya Abdullah ibn Mas'ud ng'alamudde n'agamba anna nabiyya alayhi salatu wassalamu nabbi yennyini alayhi salatu wassalamu qadha bidhalika yalamulanga ekyo kyennyini kyolamudde ala mra'ati minna ku mukyala yali wamuffe mu famire yaffe mulimu gwe kyagwako. Amakulu ono Ibn Sinani yaleeta bujulizi bunywezaawo okulamula kwa Abdullah ibn Mas'ud. Ti Abdullah ibn Mas'ud kyennyini ekyo kyolamudde ne nabbi yakiramula ku mukyala yali mu famire yaffe. Baali bakamala nika omwami n'afa nabbi n'amuwa hakki nti ateekeddwa okubeera nga afuna. Tayib. Nika nabagamba ngazi era tugenda gikumana olwaleero ne wiiki ejja gye tukyaliko biidhnillahi tabaraka wa taala kubanga obujulizi kati bwe bugenda okuddako obuleetera omukyalo oyo okubeera nti afuna oba omwami okubeera nga afuna. Kati waliwo wano asbaabu ibtwali nika ensonga ezibalirwa nti zisse nika eyo efudde ebuusenfu amakulu tewakyali agenda funa ezo nazo ziri wano abamanyi bazoogera. Kati nika tubaitogera ekigireeseewo aqdi nika kuwoowebwa kati waliwo ebigitta etugamba kati mbadde mulowooza nti ekyaliwo naye tekola ki wano teriiwo mwana ono tagenda kufuna omwami ku bintu bya mukyala we
oba omukyala tagenda kufuna ku bintu bya mwami we. Kati waliwo engeri za talaka subhanallah nyingi abamanyize bayogera bano. Waliwo gye bayita talaqul farri, talaqul alfarri ye talaka ey'okulemesa omukyalo okufuna ku maali yo, odduka omulemesa eyakifiiriza, talaka ey'okifiiriza. Senga tujja ne tusinga talaka yakifiiriza tugikola tutya? Okiraba omusajja ayinza okulaba saa yonna afa nakola nateekawo talaka awo amangu ago. Abakitaliire bajja banene eno talaka nfu eno talaka eno, kuba agendereramu kumufiiriza. Ayinza okuba batobye bonna bakola naye nga mutuufu alinayo kye yamukola, alaba tagwana kufuna ku maali ye. Kakati nakimukola ku ssaawa esembayo, tugekola yafudde ku Lwamukaaga nga ku Lwokuna yalekawo akawandiiko, maama Dija namuta. Wamuta otya? Tekikiriza. Tugambe eyo talaqul farr, bayita talaqul farr, talaka yakudduka, yakiremesa, yakifiiriza, kumulemesa kufuna haki ye. Kati ebyo byonna byonna byetugenda okutunuulira no Sheikh yabinnyonnyola biidhnillahi tabaraka wa taala. Era ebalibwa ddi nti gyogendereddemu kumulemesa oba ddirwe tebalibwa nti yeeyo. Waliwo omukyalo okufa ng'okyali omukyalo okuba nti abadde akyali mu idda nawe afuna. Omukyala wamuta naye w'omuteeredde abadde idda tennaggwako, idda ya myezi 3, n'ofa mu gwokusatu nga gutandise butandisi, tumuleeta buleezi. Nedda abadde yamuta atya? Abadde akyali mu idda, abadde akyali mu idda agabana, akomawo n'agabana. Kati awo namwe muyingira abakyala abeeno byano yafuluma bufulumi n'agenda, akomawo n'asika oba tasika. Ebyo nabyo biyingiramu asbaabu ibtwali nika, ensonga ezitta nika eyo kuba tekyali ntuufu. Mulimu omukyala okufuluma obufulumi nga yafuluma bufulumi n'agenda nga gwe tekivaako mu kamwa ko nti nkutadde, nadda afuna tafuna. Ezo zirimu asbaabu ibtwali nika. Wallahu taala a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين.